lindako sooka owulire bino obadde obimanyi kibbi parliament bona babbi nkugambye nti okusooka buli ayingira asaasaanya sente n'atandika okukungaanya zanazzaayo okusaasaanya zimukomyewo so bonna balina okuba ababbi naye sibe tulina kutunuulira ne tubeera mu simanyi bakutte n'amazzi simanyi ani simanyi anita atutte zino simanyi bonna bajja kutwala ng'abalamuzi eno bwe batwala ng'abali bonna gavumenti yonna ya kibbi tolina ssuubi nti enguzi esobola okuggwawo njiina naye ekinaagimalawo kwe kusitula gasi ono yenna. Dokita Kano Kizza Besigye yasinzira mu kkomera gyali eruzira ku kitanda gyali n'akwata obukadde bwa Uganda 10 n'abuweeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bumuyambeko mu kampeyini n'okununula eggwanga erya Uganda. Wabula Besigye si wa National Unity Platform. Besigye wa PFF eno erimu Bukwago, erimu Ssemujju Nganda n'abalala. Kati njagala ompulirize bulungi mukwano gwange ampuliriza. Olunaku olwajjo ebya Anita Amongo mwabiwulidde. Waliwo amawulire agafulumye amapya ttuku g'olina okubeera nga otegera ku nsonga eno. Era kigambibwa bino byonna bye mwalabye ebyokuwamba ebyokwaza n'okufukuza amaka ga Anita Amongo ampuliriza lubadde lukwe luwanvu era ng'olukwe luno lumaze emyaka 2 mirambirira ng'abasajja batandika dda okulubala. Ekyeso kino kikunukiriza emyaka 2 miramba bano abasajja nga bakyesa mpaka lwe banateeka omukyalo ono ku kisenge. Wabula saagala weerabire ono mu nnyumba ye mwasangiddwamu obuwumbi obukwata eyo mu 3 n'okusoba nga buli mu ssente za $. Wuliriza, nga buli mu ssente za $, si mitwalo 2 si 5 wabula mu ssente za $, obuwumbi obukwata 30 n'okusoba. Kaakati nammeera amaze n'ayimbula olunaku olwaleero. Wabula kigambibwa nti naye bwe yavugiddwa yatwaliddwa ku Entebbe Road mu maka gaabwe. Ono yayaziddwayo ewuwe naye ne basangayo omudidi gw'ensimbi ogukwata mu buwumbi 3 biliyoni 3. Era ono n'essimu ye yamuggiddwako. Wabula ono amaze n'ayimbulwa nga kigambibwa nti ono abadde akolera Nnaalongo Anita Amongo okubeera nga akubira ababaka essimu nga Nnaalongo Anita Amongo bw'abadde amusindikiriza oba bw'amutuma okukola emirimu gino. Wabula nga wenzijjire ku mpewo ampuliriza kigambibwa nti waliwo n'abalala bagenda okubeera nga bakwatibwa abakunukiriza mu 50. Era nga mu bano mulimu ne Mathias Mpuuga Nsamba. Bakomishona bonna nga bwe mwabalaba bonna kwebali ku lisiti eno egenda okukwatibwa. Kakati nno njagala owulire ebigambo bibino nga nvudde wa Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa gwe nkugamba enkya n'eggulu nti ono yasoma edduwa ey'abannansi bannayuganda bali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutereeza n'okubeera nga owewukako ku ebyo ebikuzitooweredde. Mukubire ennamba y'essimu eyo gy'olaba ku screen Hajati Nakalembe. Teweerabira mugamba nti namba ogijje ku EKTV olwo asobole okubeera nga akolako bulungi. Kati wuliriza, waliwo amawulire agafulumye nga vidiyo gimperedde ekigalo n'okubeera nga ogitambuzizza kubanga gwe mulimu gwo nga galaga Nnaalongo Anita Amongo ebimu ku bimuluubirirwa okubeera nga bamuteeka mu mbeera eno gy'alimu si lwakuba nti nguzi yokka. Wuliriza bulungi, si nguzi yokka, waliwo ebizuuliddwa ebisukka ku nguzi. Era abantu bangi munda mu ggwanga lya Uganda abalidde enguzi esinga n'ey'omukyalo ono, naye nga ne wenjogerera bano bonna bayinaayina bakyusibwa bifo era nga tebakwatibwangako yadde okutwalibwa eruzira. Kati njagala owulirize wano, ono okusangibwa n'emmundu eziva munda mu ggwanga erya Isirayiri, okusangibwa ne gadgets ez'omutawana ennyo eziwuliriza n'amaloboozi kimuletedde akabasa. Era ono kigambibwa mbu abadde agezaako okutunulira entebe ennene. Ensonga eno nnene kankole bwe nti nkomewo. Njagadde tunyumyeko ku nsonga za Anita Amongo ezigenda mu maaso mu ggwanga, naye njagala kubabikula amaaso, njagala kubawa version endala ensonga ezigenda mu maaso eza Anita Amongo muzirengere mu perspective ndala, because natuuse ku conclusion egamba nti issue ya Anita Amongo si buli yake singuzi, because gwazagoberera ensonga mu ggwanga Uganda
tulabyeko ku corruption scandals ennene ezitute ssente z'omulimu w'omusolo empitirivu ennyo. Mujjukira ssente z'ebidiba, mujjukira ssente z'obugaali, mujjukira ssente za kyogamu, mujjukira ssente ezabulankanyizibwa mu Prime Minister's Office, mujjukira ensimbi za Global Fund, mujjukira ssente ezabulankanyizibwa mu kugula ennyonyi envundu ez'amagye ne ssente endala zonna zonna ezibulira mu ggwanga Uganda. Era kukimanyi bulungi nti oliwo abantu bangi abanene bangi mu gavumenti y'eggwanga Uganda abazze balabikira mu corruption scandals zino nga tewali kyabatuusibwako, nga n'abamu bakyalina emirimu mu gavumenti, nga sikamu yabawo neggwa. Actually bw'otunuulira ensimbi ezigambibwa okuba nga zibadde zaakabulankanyizibwamu, simanyi kugula emmotoka ez'ebbeeyi, kuzimba amasomero mayumba, n'otunuulira n'ogeraageranya ne scandals endala ezize zibawo mu ggwanga. Scandal ya Mongo ntono nnyo, ago ge mazima amatuufu, njagala tutegeregane bulungi. Ekyongera okutegeeza nti tuzibuke amaaso tutunule. The issue of Amongo is not all about corruption. Wabula bwe tutunulira ne tuzaako amaaso emabega ne tutunulira track record ya Mwami Museveni, emyaka ana gy'amaze ng'afuga eggwanga lino, nti ye muntu awe beetu abanene abamuli ku lusegere n'abakulembeze mu gavumenti ye okubba ensimbi z'omulimu w'omusolo nga bwe baagala. Ago ge mazima. Wabula Mwami Museveni mu byafaayo bye byamaze ng'afuga eggwanga lino, kyatatoleretinga kwe kukuwa ekifo n'obbiramu ssente n'oyagala okweyambisa ssente z'obbidde mu kifo kye yakuwa okumujja mu buyinza. Ndowooza ntuuse ku kinyusi. Bw'otunulira ishu ya Mongo mwe betuludde nabo nga mungoberera, byatandika mabega nnyo. Tuse tukugamba mujjukira bulungi, ndowooza mwezi ogwokuna Mongo bwe yavaayo n'agamba nti neyeesamula nnyo, era n'ategeeza nti eri ababungese ng'amo nti yeegwanyiza entebe ennene y'eggwanga n'abayita ba idiots ababuyabuya. Amongo yakozesa amaanyi mangi ng'olaba agezaako okwesamula ekyokwegwanyiza okufuga eggwanga Uganda. Bino tebyali mere talk. Ripooti zibadde zimaze okukolebwa nga ziraga nti mukyala Amongo bw'amala okugaggawala ng'afuuse sipiika wa palamenti, n'alaba ng'afuuse muganzi mu palamenti, n'azimba network mu bannayuganda mu bitongole bitali bimu mu ggwanga Uganda. Amongo nabadde yatuuse ne kuleva ezimba network ey'abagagga ne bannabyabufuzi abalala b'amaanyi mu mawanga g'ebweru. Amongo insiders zitugamba abadde ali mu kulukalukwe olumutwala okutula mu ntebe ey'obwa pulezidenti. Ekyo kitegeeza nti bw'otunuulira track record ya Mwami Museveni, bw'otandika okulingiza ku ntebe ye oba omutuuse bulungi. Bw'otunuulira abantu abazze babba ssente wano n'okukozesa obubi yafeesi zaabwe, bangi bayinaayina, ng'ogyeko abo abaavimba ne bawulira nga bakitalo, ne bawulira nga b'amaanyi, ne baagala oba ne bagezaako okwegeza mu ntebe ya Mwami Museveni. Bajeno Kale Kayihura, Bamama Mbabazi, Bagiribati Bukenya n'abalala ng'abo, Bamukyala Kadaga. Now, mukyala Amongo, embooko eziri mu kumukuba olwaleero n'abamwetoolodde si zaakubba ssente mu palamenti ya Uganda. Ladies and gentlemen, wake up. Mulowooze, mufumiitirize, mulengere,
mugate dots waliwo dots ezitagatta emboka eziri mu kukubwa Mungu olwaleero si za nguzi si za bubbi emboka eziri mu kukubwa Mungu za kusonga ku ntebe nene y'omukulu ate nga n'omukulu agituddemu alina gwagigwanyisa mutabani we agimwagaliza zemboka Mungu zali mu kufuna olwaleero. That's why tena buli muntu amwetoolodde ensonda munda zamaze dda okutulaga n'abamu ku bantu betugenda okulaba bagenda okukwatibwa mu nnaku ezijja bagenda kukwatibwa bagulweko emisango gy'obulyake n'enguzi naye nga amazima agali munda bagenda kukwatibwa kubanga babadde mu mission n'enteekateeka y'okuyambako amangu okutuula mu ntebe. Tuli fenna actually bagenda okukwatibwa bangi kubanga ensonda zamaze dda okundaga. Waliwo n'ensimbi ezibadde zaakayingira eggwanga Uganda eziwererako ddala obukadde 10 obwa dola za Amerika nga za mukyala Amongo nga kigemebwa nti zibadde zaze kumuyambako mu byobufuzi bye. That means network mu government n'ebweru wa government mukyala Amongo abadde amaze ogizimba. Inside the story enaleetulaga mukyala Amongo abadde amaze n'okuzimba network mu opposition. Muli bamu ku bamemba ba parliament abawangudde akalulu akawedde nga mukyala Amongo yabayambyeko okuwanga. Bwe kibanga kituufu kitegeeza ebyalibanga bimwogerwako byalibanga bituufu abadde ateekateeka kutwala ntebe nene y'eggwanga. N'olwekyo nsaba tukyuse endaba y'ebintu. Amongo si yasinze okubeera omulyake mu gavumenti ya Uganda, si yasinze okubba ensimbi ennyingi. Skando ya Amongo ne parliament si yakyasinze okwanaamiriza eggwanga n'ensi yonna. Lwaki Anita Amongo wetwogerera bino ali under house arrest era nategezeddwako nti bamuggyeko security yonna bamulekedde abasirikale 2 takkirizibwa kubuuka gate alina kukoma mu lujjalo. Bw'otunuulira eryanyi eryakozeseddwa mu kukwata mukyala Nameere omu ku bawagizi ba Anita Amongo n'ebikutiya bya ssente bye bamusanze nabyo ekyo badde wakitegedde nti bamusanze n'ebisawo ebya ssente nga kigambibwa nti ensimbi ezo abadde ali mu kuzeeyambisa abadde agenda kuzigabira babaka ba parliament basigale nga bawagira Amongo. Era mbu abadde ali mu kukuba amasimu ng'atiisatiisa bamemba ba parliament obutagezaako kugenda ku pate eyategekeddwa mukulu Obos Jacob. Bw'otunuulira eryanyi riri mu kuteekebwa kwa Amongo n'abamu ku bayambibwa eno ensonga eri beyond corruption naddala ku gavumenti ya Mwami Museveni gye tumanyi nti emyaka 4 gyonna gyewangalidde mu buyinza ewangaliddewo ku maanyi g'enguzi. Can I repeat it? Ku gavumenti ya Mwami Museveni gye tumanyi nti emyaka 4 egiwangalidde ku maanyi g'enguzi. Toyinza kuŋŋamba nti enguzi gavumenti kwetambulidde emyaka 4 etabukidde mu wiiki emu n'eyagala ekwata Amongo. I repeat it for the last time, this issue it's all about power struggle. Njagala kusaba mukyala Amongo n'abamu ku bawagizi be mugende munoonyerezera mwongere okusoma ku kye tuyita family rule politics, ebyobufuzi by'amawanga ebitambulizibwa ku families. Mugende mutunulira amawanga nga Singapore gye bakyusa obuyinza nga butambulira mu family n'amawanga amalala. Ojja kulaba ng'ekigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda kye tuyita family rule politics. Mukama bampera omukisa. Anti nkutegeeza ebyemabega tubizuukusa
n'ebyakati ne tubikuwa bwe kuba kugeraageranya otunuulira embeera bweri n'omanya ebyayogerwa nti byali bituufu oba tebyali bituufu. General Museveni bw'abanga yasobola okukwata General Kale Kayihura Kalekyezi n'amuteeka mu kkomera, bw'abanga General Museveni yasobola okubeera nga akwata omusajja amanyikiddwa nga General David Tinyefunza oba gwewandiise General Sejjusa n'amukwata n'amunyiga mpaka ku ttaka, era nga ono bano ababiri bonna bajeneraali. Kaakati nno era nga Sipiika Nnaalongo Anita Amongo eyava e Bokedeya okujja okwegatta ku NRM yava mu FDC ng'abaliddemu olukwe. Wabula bano benjogerako bombi kuva mabega batandika nayo NRA mpaka liyafuuka National Resistance Movement. Ompulidde bulungi. Kaakati bano yasobola okukulagako nti nabo tebalina kye bali. Ontegera bulungi. Rebecca alitwala Kadaaga yavayo n'ategeeza ensi nti singa sinze General Museveni wenjogerera essaawa zino yandibadde ali lwakitula ng'alunda nte, naye nalinze eyayiwawo omubiri, nalinze eyayiwawo omubiri era si kyejjusa okubanga nayiwawo omubiri. Kati wenjogerera essaawa zino Kadaaga bamusendesa luti. Kambuuze Anita Amongo yabadde ayinza okubeera ng'asimattuka. Alex Weso Mufumbiro bino yabyogerako emabega n'ategeeza ensi bwe yali ku radio M 17 nti Nnaalongo Anita Amongo oba ayagala oba tayagala oba mwaka guno oba gujja mu kaseera mpawo kaaga mugenda kusanga bamukutte. Essaawa zino Alex Weso Mufumbiro ali mu kkomera yasibwa, naye ebigambo bye yayogera bituukiridde. Njagala nsooke nkulengeze ku katono nnyo ku bigambo ebimu ku ebyo Alex Weso Mufumbiro bye yayogera ng'ategeeza n'abakyala ono nti amaanyi ogayina mangi, naye nkutegeeza tegagenda kuyamba ng'essaawa etuuse. Wabula ky'olina okubeera nga okola, manya kintu kimu nti okolerera bantu. Mwami Museveni alina akazinga ke kwe yava. Akazinga kwe yava tolinaako yadde akakwate ku kazinga ako, nga kyongera okukakasa nti Mwami Museveni abantu bakolagana nabo abamanyi bantu be nga bo, wabula nga majority abasinga takolagana nabo wabula akozesa bakozese. Oba ontegedde bulungi? Bw'amala okukosa mission neetuukirira olwo gwe ng'owanduse, wabula bw'akosa n'obeera lwoyo nnyo gy'ali oyinza obutawandulwa, naye kwogezaako okusussa ebigere we wandikomye olwo lwolaba ekifa munda mu ye. Tugereko mu mboozi ya Alex Weso Mufumbiro nga tannawambibwa kusibwa. Owulire bwe yalabula Anita Amongo naye mukyala nga tawulira. Nambezi abaddeko Nambezi ne mujja kumulaba nga ezinyogoga zimulidde. Abaddeko namba biseera ki bino eyali obaliko aliko. I can predict that in a few years she will be dangling in Kitali. Kumulembe ki gojja kulaba niwe guba guno kuba bali ku island gwe gwani oveyo wa avaweyo Bukedeya twava Bukedeya ojogobe minister jajja gwalonze. You can go away with it. Ekigobya Kadaaga kutandika kutambula na briefcase zijaminga process nga president. Kati onagoba minister woli ng'olunaku okujja nga tolabira Mombasa ekyagana Namuganza era ffe tutunulidde okulaba abatukulembera kati bali ku level ekyagana Namuganza okujja mu parliament emirundi gyonna omulundi ogumu nze ndi musajja mu Anglican basula Archbishop Kazimba n'agenda e Busoga alisivinge pledge ya president $5,000,000 ku parish. $1,000,000 ameka? Yata. Okuva ewa Namuganza
n'awerekerwako n'ababaka ba paalamenti omwali Honorable Moses Waliomu. Ng'ogamba nti awo tewaliwo olutalo lwa njawulo. Essente zaatwala zaaki? Za president. Era Masaka gye baagaba miliyoni 150 era n'aweerezaayo Namuganza n'atwalayo 5 ga parish. Gwera nga Anita tolaba. Atwale miliyoni 5 gwe yatwala 5 wasindika 100 ameka. Bino ebikolebwa ogamba. Parliament soso gabe sente miliyoni 150 ngezigaba bweti. Yasindika 15. Parliament tugamba Namuganza ayinza okutuuka okugobwa nga president tamanyi. Anti katulinzi. Sawa 2 munyazi weddeyo leero. Kubanga oluvuvumo lulaga nti obuulyawo ne president yamuvuddemu. Anti zibuddeyo leero sawa 2 munya ate yetazanya bwati. Katono ffe katumusomyeko. Ayinza n'omuwangaza nakkaanya ne Parliament. Naye oli n'amutereka ng'ekyo kye kiri mufulumya. Si asoose talowooza ku makya wadde dda wano waliwo bakitatta. N'okumukyagi nga bamuvunaana kuba na pisto ya golodi. Kugambe Kayihura yayimirira naga nti I now have 11 crime preventers, 11 million crime preventers, Mr. President. You will win this election. Bana Uganda nga basirise mamba mroza basirise. Baba kuba akalulu jjajja teyaddangu. Nabuuza miliyoni 11 ezaba crime preventers ziriwa. Nga saazirabe mu box. Pungulu. Kakati ono alowooza nti ffe tugenda tya fa bataatya mama fa bataatya Kibule fa bataatya Kadaga tetutye ggwe owebukeddeya ng'otya n'akalulu ojjamu n'abantu toyinza kompiitinga ggwe by force golowooza nti ebintu bigenda tambula bwe bityo byonna n'omubbi aba successful ng'anyaga naye atuuka ne bamukuba effunfu ne bino njagala gwo naawe ojja kufuna effunfugu njagala gwo bwetutangaaza wano Gundi tuweza kutansibu otyo ne muta parliament ologu. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ng'abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Ene nyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nyanja ekikunta ne kigenda. Nze Agati Nakalembe gamba we namba yange yeno 07523 375 29 temuddeyo nimwe bakira ebizibu mukobe ku namba yange eno. Olunaku lwabadde lwaggulo wabaddewo akabaga mu maka ga minisita ono amanyikiddwa nga Jacob Oboth era ng'ono gye bakamutemedde n'okumutegeeza Honorable David Kabanda oba Daudi Kabanda yavuddeyo maaso ku maaso n'amutegeeza nti bandagidde nkulagire nti gwe ogenda okufuuka sipiika wa Parliament addako. Wabula ono Oboth yasoose kwefuula nga atakimanyiiko era nga n'amawulire amalala galaga nti Nobert Mao ono okuleetebwa okutandika okuzoganya nayogera bingi nti ngenda kubeera nga nfuuka sipiika wa Parliament ya ggwanga lya Uganda. Kano konna kalinga dikkoyi kaali kapange kaali kakodyo obutagwa mu musajja ono nti gwe baali baleeta. Era bino byonna baabikola okumutega Nnaalongo Anita Amongo asobole okubeera nga alobera ku ye olwo ekiseera kigenda okutuuka nga minisita Jacob Oboth bayiwawo mu yiwe. Era omusajja ono amanyikiddwa nga Honorable Nobert Mao ono nga minisita wa Ssemateeka n'essiga eddamuzi era nga president wa kibiina kya Democratic Party munda mu ggwanga erya Uganda naye nga ono minisita wa Mwami Museveni munda mu NRM yazannya omuzannyo guno nga buli kimu akimanya ekigenda mu maaso nti ye tagenda kwesimbawo ku bwa sipiika era tayinza kubeera endorsed by General Kaguta Museveni oba General Muhoozi Kainerugaba wabula baamuleeta nga dikkoyi nga kazannyirizi nga buzaabuza asobole okukwata obwongo bw'omukyalo ono Nnaalongo Anita Amongo Magogo. Kakati Nnaalongo agenda okubeera nga abuuka nga adda engulu ng'olede bibye bamaze dde okubeera nga bazingako bwe gwabadde okuva omusajja ono David Kabanda Honorable avayo n'alangirira nti tumunyeewo enkolagana yaffe ne Nnaalongo
Speaker Anita Amongo Magogo faba Piero yu era tulwa ekiwandiiko kino nga kiva General Muhoozi mwenna bakaba NRM mulindirire omuntu mwami Museveni gwanaatuwa gwe tugenda okubeera nga tugoberera kakati olwo ekiwandiiko kino olwayita olwo Nameere ne bavaayo ne babuukira Daudi Kabanda bwe baamubuukira byavudde mbyo byakubeera nga awambibwa kugenda kumwaza we kumusanga na buwumbi 3 akumujjako masimu oba oli awo n'okumulabula nti kyakola takiddangamu bw'ali kiddamu eyamwola egenda kubeera nga esiiridde era ntumulabyeko ng'ayogera naye nga byayogera mukazi wattu tebikwatagana bulungi okuva le yayimbuddwa okuva saidi zeri ekigo kaakati nno bino byonna nga weebiri njagala nkuze ku minisita ono Jacob Oboth ono y'omu ku baminisita bali abali 32 n'okusoba abaasangibwa nga babbye amabaati wuliriza era ono erinnya lye lyaliko amabaati 300 naye ge yeegabira gali amabaati agali gagenda ekkalamojja nga kino kikulaga ki nti bwe kibeera nti kyanguzi nga bwe bagamba nti mwami Museveni yasazeewo naga nti kaakati enguzi ngenda kugimalawo nga ntandikira ku sipiika ono mugobe ndeeta omuntu omulala ali clean ataliko yadde kazeero ono alimba nkugambe nti minisita ono Jacob Oboth y'omu ku baatwala amabaati g'abawejjere agakwata eyo mu 300 birambirira era nga bwe twalaba abantu abakyajingibwa mu kooti teyalabwako. Nabbanja Musaafi wa Prime Minister nie Jessica Alupo nie fun enough nego balesenga speaker omupya yabba amabaati Jacob Oboth you stolen the iron sheets. If they are fighting corruption, you are indicated that you are among the beneficiaries who stole iron sheets. So if you are fighting corruption, how did you endorse someone who stole iron sheets for suffering people in Karamoja? First arrest you both. Oboth is among the thieves. Is among the people who stole iron sheets. But now you endorsed him to be the speaker. Ogambo tianti Oboth sigo mutaddewa abere speaker nga ne mubbi wa mabaati. Abadde Minister of Defense ne defense ekyasinzemu okubba sente empya n'enkadde. Mwamukolako forensics. So muri musenga vanga government yona yesana kuyuwa nabagambye system egenda kwerya egenda kwemeketa yonna so no muyizo kwa musajja atata bukiddo both chicha kimutabusa nkuwa information nga n'obujulizi mbulina nze sagala kujjana nga mbundi yayogedde kino nkuwa information nga n'obujulizi mbulina agamba nyagaako oyani namba 3 Namba 3 wani oyo yafuna mabaati ameka Oboth oyo njagala mulabo both nga 3 January yafuna mabaati 300 ogala bulungi yafuna mabaati 300 voucher number ko yafunira 8520 Oboth yo goba wadde the beneficiaries of Karamoja iron sheets katine speaker gumulese ne mubbi uyo both uyo he's also a criminal so you are removing a criminal and you are inserting a criminal so the government is rotten uyo both muzo kwa musajja ayogera talina information uyo both he's stolen 300 iron sheets voucher number 8520 yiyo voucher number so you brought someone to replace Anita Amonge also the guy is the thief sasa sawa mmefukuza Anita Amonge ni mwizi kwa nini mmeleta mwizi mkubwa sana both nkugambye nti omwezi guno gwe tulimu we gunaggwerako ogenda kulaba enkuyanja n'enkuyanja y'abantu
abayoolebwa bwe kibanga ebyogerwa bye bituufu, bwe kibanga mission ya kukwata bali banguzi, ogenda kulaba abantu abawererako ddala omwezi guno n'ogujja nga bayooleddwa nga batwaliddwa eruzira oba mu kkomera eddala lyonna. Okusinza ku mawulire ge tulina galaga nti abalina akakwate ku mukyalo ono sipiika wa parliament oba former speaker bayitirivu nnyo, era nga bonna babadde baweebwa ssente okubeera nga bakola emirimu gy'omukyala ono. Okusinzira ku biriwo kigambwa mbu ono abadde amaze n'okuzimba netiwaaka ebweru ow'eggwanga erya Uganda ng'atandise okussayo netiwaaka munda mu gavumenti yennyini, mubaka ba parliament ng'ayinamu netiwaaka era ng'ayina sse nnene nnyo mu parliament. Era ono ng'ayina ne netiwaaka gy'azimbye mu babaka ba parliament abali ku ludda oluvuganya gavumenti, okategedde, era nga n'abamu okubeera nga weebali essaawa zino kigambibwa mbu gaali maanyi ga mukyalo oyo abali ku opposition. Saagala weerabe nti ne Masaka ew'omukyalo ono gwe baakutte amanyikiddwa nga Nameere ewaaliyo amaanyi mangi nnyo omukyalo ono ge yateekayo okulaba ng'ono amuyisaawo ku maanyi ag'essente. Kaakati nga tulindiridde ebigenda okuva mu kkooti enkulu bagite high court, kyenaasalawo kyonna kye kigenda okuditamininga nti ddala Nameere yali awangudde oba yali tawangudde, kubanga Nameere ono kigambibwa nti ebintu byalimu ebirumira bingi nnyo okubeera nga yalangirirwa. Obululu bwakwatibwamu, obokisi bwasalibwa, siru zaggyibwako, naye ne bafundikira nga bamuyisizzaawo kifuba kubanga yali selection wabula teyali election ey'e Masaka. So kyali mu interest y'oyo omukyala Speaker Nalongo Anita Among oba oliawo kusinzira ku luvuuvuumo nga bwe lugamba. Kaakati nno ono ng'amaze okuzimba netiwaaka, Mwami Museveni kigambwa nti abadde alaba emisana n'ekiro. Ono n'atandika okubeera nga n'abakumi be baamuwa atandise okubejjako nga ye yeeterawo ababe. Abantu babiri bakwatiddwa okuli abadde akulira abakuumi be n'omulala omuyambi we. Wulira ebigambo bibino. Kye kigenda maaso naddala ku nsongeza abadde Speaker Parliament ye-11 osobola okusigala ng'omuyita Speaker Anita Among, kubanga ebintu birungi si birungi. Nyagadde nkuwe update agava mu nsonda ezeesigika akaseera kano nge tulina agali ku mmeeza galiwa. Oyinza okuba ogenze maaso n'okuba nti olabye ag'okuba nti abasajja basazeeko ennyumba ye, amaka ge ne bagaaza, naye tubaakukko n'amalala nga ga mu nsonda nga ga mu bisenge, oluusi tugayita enswera ku kisenge gebeetuleetedde. Kakati ge tugenda okabika ntukuwa, naye sooka okkirize nkujjukize nti update si zino zenkuleetera zikutuusibwa ku bannaffe aba KM Properties. Bayina ettaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Essimu egyolengera ku sitiika eri wansi gy'oba ogenda maaso n'okuba nti okubako, bayina ploti ez'enjawulo okuva ku miliyoni 10 okudda ku miliyoni 60 ng'ofuna ploti 5 ku 100 ez'ekyapa n'amabagala ez'endagaano bazirina ku makubo gonna agayingira n'okufuluma ekibuga. KM Properties be batuleetedde ne update eno. Kakati katandike bwe tuti byogenda maaso n'okabika nti olaba ebitambula ku mitimbagano, era amule gabadde gakakasa nti amaka ga Speaker oba abadde Speaker tusobola omuyita former Anita Among, amaka ge kituufu nti gasaliddwako akawungezi k'olunaku olwaleero oba olw'eggulo lw'olwaleero, era nga bwe badde bigenda maaso n'okuba nti bitreninga. Wabula njagala kuwa nsonga za munda obeeko byogenda maaso n'okuba nti munnanga otegeera naddala ku bwa Speaker ekiyinza okubika nti kiviiriddeko bino n'ebirala ebiyinza okugenda mu maaso n'okuba nti biri munda. Okusooka ejjo nabategeezezza ne mbagamba nti meeting eyatudde wakati w'omukulembeze w'eggwanga General Museveni wakati wa Tayebwa Deputy Speaker, General Museveni yabatulidde kaati ntagenda bazza ku bifo bya Speaker, era n'abasaba bagende maaso n'okuba nti bastepinga down okusinza ku mawulire ge twagenze maaso n'okuba nti twalobye olunaku lwajjo. Enswera y'okusenge yatugambye ti General Museveni abakulu yabasabye yasobose kubalaga emisango gye balina n'obujulizi bonna n'agenda maaso n'okuba nti yabukubye ku mmeeza nga tebalina we beewakanira.
General Museveni n'abasaba bagende maaso n'okulabika nti bastepinga down kubanga nti ye badde atandise ekisanja kye kiri eky'omutawaana ekya no corruption. Okitegeera nga bwe yategeeza nga alayira kisanja tekigenda kubeera mu nguzi. Kakati mu kubalabula nabagamba nti singa temusitepinga down ne mwagala okulaga nti mwagala okwesimbawo tugenda oba oliawo okulabika nti tubaggulako emisango. Ngenda kulagira ekitongole kya CID kigende maaso n'okuba nti kibaggulako emisango era n'emisango n'abalaga nti gibakka mu vvi kubanga obujulizi bwonna nti obulumika bano gyabadde abulina. Mu kaseera kano tugenze maaso n'okuba nti tulaba ekitongole kya CID nga bagenze wa Anita Amongo okumwaza n'amaka ge amalala bajja kulabika nti bagaaza mpolampola. Naye kino kyazze bwe kiti Anita Amongo mu meeting gyali muli Mwami Museveni yeegayirira era n'asaba omukisa bagumwongera asigale ng'aweereza nga sipiika mu palamenti ye12. Wabula kino General Museveni yakigaana. Kyokka wakati mu kuvaayo yalaga nti avuddeyo takkiriza era ng'alinga agamba nti ekijja kijje nja kujja ng'omuntu. Mu kaseera kano tuwategedde nti okuva lwe baavuddeyo abakulu babadde bamulondoola n'okulaba kikyazzaako era nti bakakafu nti mukyala Anita Amongo abadde ayagala kuddamu kwesimbawo. Batugambye nti wabaddemu mobilization egenda maaso nga yakimpukumpuku. Anita Amongo ng'ayita mu babaka. Yes, Anita Amongo abadde agenda maaso n'okuba nti ayita mu babaka mpola oba mobilizinga n'okubagamba ekiddako newankubadde abadde takikola mu ngeri eri public nti abakulu bakitegedde. Jjukira nkugambye nti mu meeting gye babaddemu ne General Museveni Amolega ategeezezza nti yabagambye nti singa mugezaako okwagala okukoma okuba sipiika olwo kitegeeza ngenda baggulako emisango. Anita Amongo kino labika nga teyakitutenga kikulu kwe kwagala agende maaso n'okulabika nti akomawo era nti secretary abadde amobilizinga naye ejjeeri akole come back mulesi obwa sipiika obajja nga independent ekiba kibe. Kakati nga balina okumulagako kibabadde bagenda maaso n'okulabika nti kibamutegeezezza kyennyini bakimubuulire era nti kwe kuvudde ebitongole bya security ogenda maaso n'okuba nti bitandika oba oliawo okwaza amaka ge nga babaako bye banoonya. Naye ampuliriza ekibalo ky'abakulu mu kibiina ky'NRM kibadde nti wabadde wajja kubawo okunoonyereza wabula mu ngeri ya mpolampola. Abakulu mu gavumenti General Museveni ne banne ekibalo kyabwe kibadde nti okusinza ku getulina okuba mu nsonda ezeesigika ekibalo kyabwe kibadde nti bwe tumala okubateeka ebbali tujja kulagira wabewo okunoonyereza mpolampola. Wabula olw'okuba nti sipiika Anita Amongo babadde bamutegedde nti agenda kujja nga bayina okutandikirawo byogenda maaso n'okulabika nti olaba ebadde reaction ey'amangu nga bategedde nti Anita Amongo ayina secretary ababaka babadde atandise okumobilizinga oba oli agenda maaso n'okulabika nti akomonga sipiika palamenti y'eggwanga. Abakulu nabo kwe kusitukiramu. Mu kusitukiramu kuno tutegedde nti tebagezaako kwagala kukwata Anita Amongo, tebagezaako kwagala kumusiba, wabula bagezaako okumulaga nti wookolera ekisingawo tusobola okukola ekinene. Ebiriwo biraga nti si lwakuba nti baagala kumusiba, si lwakuba nti baagala mukola naye okumulaga nti be balina amaanyi era singa abaako ensobi yonna gy'agenda mu maaso n'okuba nti akola kigambibwa okuba nti ono tajja kusobola bamweteza amaaso bajja kgenda mu maaso n'okulabika nti bamukaba akiwulire. Kati embeera bwetu bwetambula ajjukira nti obujulizi balina bungi nti babadde bagenda mu maaso n'okulabika nti boolyawo bakuŋŋaanya ku mukulu ono mu kaseera konna ke babadde bamunoonyerezaako nga tamanyi. Kati embeera bwetu bwegenda mu maaso n'okulabika nti etambula ebya Anita Amongo mukwata tutegedde nti birimu okwagala okumukwata kubanga tebannamukwata, birimu okwagala okumukanga aviirira kuba sipiika. Era tegedde nti ba aids be abawerako gano ga munda, tutegedde nti ba aids be abayambi be abawerako, abayambi ba Anita Amongo abawerako bagenda kulabika nti bakwatibwa. Abayambi ba Anita Amongo abawerako bajja kukwatibwa. Era buli muntu yenna n'azuulibwa nti abadde akulagana Anita Amongo ng'alina engeri gy'akulagana mu byensimbi ajja kukwatibwa, era nti eyinza okuba yemu ku nsonga yakwasiza omubaka Justin Nameere ow'e Masaka. Ne tukitegeera nti
mu nnaku eziddako waliwo n'ababaka mu palamenti y'eggwanga abamu abasinga nga bakomyo bajja kukwatibwa. Waliwo abamu ku babaka abagenda okuba nti bakwatibwa mu mawulire amalala getugenda maaso n'okuba kati nganze owa Uganda Independent Mindset Front wendaba ekintu bwe kiti kiba kinkolera kitukolera ku internationalism. Kakati bano bwe nga banoonya ekintu kye bayita domestic sympathy oba domestic comeback tubawe international hype. Kiddamu bwe nga banoonya ekintu kye bayita domestic comeback tubawe ekintu kye tuyita international hype. Kubanga domestically tulaba nti omupiira gugenda mu legitimacy gugenda mu naye internationally teri legitimacy. Ekintu kino ekiri mugenda mu maaso mwe bakwatidde Anita Amongo ne bawamba ne Mamito wa Papito naye we yawambiddwa. Ekintu kino kituyamba nnyo ku international front, especially fe abaluzinze hope mu domestic policy. Kituyamba tutya? This is a corruption scandal. Kiddamu, this is a corruption scandal in which twogera ku corruption scandal eno Anita Amongo ekasi yagibaddemu. No please. Eno corruption scandal gye boogerako erimu Nabbanja mwali, mulimu Matia Kashaija mwali Prime Minister, mulimu Jessica Alupo mwali mweno corruption scandal eyakwasiza Anita Amongo. Wabula ekituyambako kiri nti ono enamba 3 wa Uganda. Nkiddamu mu dictatorship ebadde etukalakata mu 2021-2026 ono yabadde namba 3. Era tuzenga tugamba bano ba international funders nti sente ze muweereze Uganda sente zino bazibba naye nga bakola mputtu. Naye ate ekyatuyambako nti corruption scandal eno wemala okutuukawo Anita Amongo yakuwa sanction, ekintu kye bayita global anti-corruption sanction. Eno yabungereza a sister sanction to the global Magnitsky sanction yabungereza. Wabula essaawa eno olw'okubanga bagenda kulonda speaker, bagala speaker omupya. Kati agezaako nnyo okulaga nti atandise okulwanagana n'enguzi kubanga ki anoonya ekintu kye bayita international legitimacy eyaganye. Kiddamu anoonya ekintu kye bayita international legitimacy. Wabula ate ku ground anoonya ekintu kye bayita domestic acceptance kubanga gwe yiwa a deciding factor. Olina kumukkiriza nti kakati nekino kyabeera akupangira nti wadde aleeta mutabani watoba tweets nyingi eza mutabani we n'aba Piero yo kitegeeza nti they are owning it. Naye kakati who is the godfather of corruption? Kubanga bano tukkirize tugaane bano tebasobola kustopinga nguze eri mu DNA yaabo. Kitegeeza eri mu DNA kyebagamba eno corruption scandal ey'amaanyi ezebaddewo. Sente eza global fund ziridda watu tubijjukanye nabyo eza temangalo ziridda byonna tubijjukanye. Okitegeera these are all corruption scandals. Nekituyamba kuwa ku international front ko ate essaawa eno ku stage we twolekera. Nkiddamu ku stage we twolekera revolution ya Uganda egenda ku shaping efaanagane ne ya Zimbabwe mwabamulaika temutegeera wawe tulaga senga domestically balegitimize nga nakugambye this is not the end of the revolution, you know. Tugenda kukyusa shift then tuyolekere Zimbabwe eno yali etya Zimbabwe revolution oba okukuba kwa Robert Mugabe nga Morgan Shangalai amaze okuluzinga popularity. Nkiddamu Morgan Shangalai owa Zimbabwe yaluzinga popularity. Wabula mu kuluzinga popularity nti international forces ate zakuba Robert Mugabe paka mu submission. Wakati nga ba politician bano batulaga ekkubo nti bagenda kutulyamu lukwe, international forces zayimirira ne bannansi ne bakuba Robert Mugabe only that they had no option okutakinga power. Kyovolaba we bakuba Robert Mugabe n'akwata ekintu n'akikasukira Morgan Shangalai. Naye kakati ffe ekigenda okutuyamba nti one tuli mu new world order ye fair majorities abalina okukwata ekintu. Number 2 we have a revolutionary leader, a sharp one with the deciding factor agirina. Kati tubanga corruption scandals zino zitandika twagala zonna zijjeyo corruption scandals zonna ezizibawo ku sente z'omuwi w'omusolo ezibbiddwa. Era tubaddenga tugamba kati kino ye kannyini yeewaddeyo kubanga ono ye speaker wa parliament. Kitegeeza diiru zonna eziyitidde mu parliament mu kisanja kya 2021-2026 ono omukyala wabeeredde speaker zonna zitegeeza kinfu kati zonna sente baziseseme. Oshegere kifecho kati agezaako kulaga international community nti ye kakati takwatagana na nguzi. Oshega takwatagana na nguzi lengo zagenda kyo naye atandikide ku muntu ngolede bamu sanctioninga nga for 5 years yabadde yagano mu sanctioninga kakati atulaga nti no gwatandikide ko kino ekintu akikola atya
ali mukwata mulambo kwali mukuba empisa already omulambo nti ono bamukuba dda ne bamuvunza ku international scene kati agezaako kusika domestic sympathy asika domestic acceptance eti kakati namwe mugambe kakati bano banyize nnyo batandise okukwata ab'enguzi ffe tujja kitambuza waki tugenda kukitambuza kubanga twagala twage nti system eno ebadde y'ababbi system eno y'ababbi kyetwagala okulaga kakati tusooke tumuwa ekintu kyetuyita international hype tukiweeyo okyegera ekintu ekyo then ne bano bennyini ba funders twagala tubalage nti sente z'omusolo bakulu zeezo mupostinga ebintu ne sente bazitwage nga bazijje muzikupa ebifaananyi nazo muzitambuze ne sente tuzitambuze zennyini sente z'omusolo bano abeefuula nti batubanja amabanja sente bazirabe wezigenda nabagambye ono kakati bwe tugenda wala ebintu ebigenda okutuwonya biri ebintu tulinayo sanctions senga bamuwujja sanctions ono bagenda kusooka bamuwujje sanction agenda kwavuwala sanctions kyezikola Paul Kagame sanctions azikaaba okitegera akaaba sanctions kakati naye banamuwujja bulungi nnyo sanctions ezinywera agenda kutandika okukripolinga economically economy egenda kugwa. Then number 2 tugenda kwetaaga okupushinga for international charters Rome Statute nebira kubanga Rome Statute njaga tujjukire there were human rights violation ezakolebwa during the democratic process. All these battles are fought on the international front. Nkugambye the revolution is not over until it is over. Nkiddamu tennagwa paka ngewedde. So this is not going to be ebintu ebikolebwa domestically. It is just to slow us down, but we are going there. We are getting to a new Uganda tugenda. Wabagala batebagala kubanga if one day closes then another one opens. Ati ono kyali mukola ayagala mbu akulage nti alwanise kusika domestic acceptance mumukirize PLU era yensonga lwaki Kabanda essaawa eno yali nnyo ku front line ng'alaga nti apostinga buli update yonna n'agituwa era PLU yeekutte Anita Amongo n'emusiba era simanyi Nammeere ng'akwatiddwa nayo PLU byonna bakusookeza PLU mbu baagala kulaga nti batusobola okulwanyisa enguzi mpo naye bakulu tubagamba tubalaba ebyo gye mututwala twabagaana domestically. Internationally you are not accepted. Fe bannansi twagaana wadde ekibiina kyo kyakkiriza kubanga bamaze n'okulonda speaker wa KCC naye ffe tugenda kulwanira ku international front. So twongere hype bannange mubongere kamera kiddamu ffe kamera kyekyokulwanyisa kyaffe no diversion mugyongere kamera kubanga erimu corruption scandal. Twagala bonna abakwate bonna abasibe then kino kigenda kuwa n'essomo abagenda okuddawo kukolera regime no kubanga nakugamba nti ebintu bino byebakola biba nafuyanga bo bennyini kati abagenda okujja mu system balaba kino kye bakoze Anita Amongo kye bamukoze ne mama wa Papito naye kye bamukoze kakati bana abajjako amampaati gagenda kubanga gabawedde yes bagenda kubanga tebaddamu kukola kamanyiro dani ekintu kino ate kiwanvu Mpuga how are you Mpuga anytime soon naye bakunona kiddamu mwe ba commissioners abali mugundi eyo mukuba sente zino temugenda kulwona. Just mark my words and watch the space. Kino kye bayita okukolera sitaani ekyo wanyi bano baba wakumanyi ne balowooza nti bakitalo nnyo era akabinyo nnyo onakina guko wa DF ow'omuti najangagira kakati bino si byapa ya besi wembaziri yabadde service award eyo ojja ginnyonnyolera nkiddamu service award ogenda ginnyonnyolera ne Munnayuganda togwa mu trap gyatugira ffe tumuwe hype naye kyali mu kukola trap gyagala okukola mbu akufuna domestic acceptance kubanga ki legally ono si president nakugamba agenda kubeera mu confinements eza Uganda wabeera bwatyawo obwa president bwawe bukoma we bati ku border to border tebugenda kufuluma Uganda kubanga ki international is not the recognized president of United Uganda by tribes na tribes zona zegase weziti netufuna United Uganda ono si president nedda baba wema mwagala okukakasako nabagamba United Nations Security Council legitimizing amundage legitimacy yavudde mu UK mujindage ya Bungereza ono colonial master waffe mundage ya America mujindage ono influencing factor yaffe then mundage ya France as a member of the United Nations Security Council on the capitalist side. So domestically whatever legitimizing, internationally we are still scoring. Ntineyo bi parliament kibagenda okulayira neyo council byonna tugenda kunoonya zi sanctions zino nga tuyita mu corruption scandals nezikolebwa wano mugenda kulaba tabu nabo sente zigenda kwabula Uganda tugenda kugifuna myabagambye kisanja no sleeping n'aba balowooza nti baatutunze nabo
kigenda kubagwira. Batuyita ba Uganda Independent Mindset Front. Nkidamu, Uganda Independent Mindset Front, the revolutionary front from the People Power Movement. People Power Movement egenda kuddamu esituke, egenda kukyusa Uganda. People Power tupike foreign policy. Tujipike. Bwe tunaagipika tugenda kuvunza system eno economically. Tutene mateeka mu policies tulina zero statute tugenda zi activating tugenda kuddamu okubisoma bupya wabula twagala kulaba final yaba n'eriki bagenda kuona ne leader of opposition ne balonze speaker wa KCCA then tufocusinge mu kyawa mu Zimbabwe okulaba nga tukola ki nga tukyusa Uganda.